Yes, yebazibwe basebo ne banyabo mugamba mutya kaswe muni bulungi. Happy New Year 2023. Twebaza Katonda omulungi w'ekisa. Tukomyewo nate mu program yaffe abadde Katonda 2022 tosobodde kulabikako. Ne Mukama tuyambye tulabiseeko 2023 paka mwenna babadde bansaba program eno abadde Katonda nate tukomyewo ddala. Seno Alex Official ye channel atenga program bagita abadde Katonda. Ekisooka subscribe, like, share and comment. Subscribe, like and share and comment. No program tukuletera abantu abenjawulo ne babeera nga bawo obujulizi nga bakubuulira wa Katonda gy'abajje kwa batusiza ate nawe ne bakukubiramu ekifaananyi wa maaso gye bagenda olwa Katonda ali munda mu bo. Senono Alex nze muweerezaawo. Tewerabira abanafu aba Midland Apprentice Academy bateekamu ssente abazanyi bakajansika auto sako ne kalagala mpigi twalayo omwana wo togenda kujjusa. Noonyako ku namba zange ezo ziri awo wansi oberenga temu nange weefuniye ebirungi ebiri ku Midland Apprentice Academy. Sako ne banafu aba RMW Kato bridal dresses and accessories abo nno ebintu babijja mitala w'amayanja babijja bweru abo nno bebamu ku batuwagire okuteeka mu ssente mu programu eno nereko okubeera nga temu nange ogiraba ebintu babijja UK Europe yonna gye babijja RMW Kato bridal dresses and accessories tubabuuzizaako nnyo nnyini ddala n'aba Midland Apprentice Academy Kawoto Kajansi ne Kalagala Mpigi nammwe tubabuuzizaako nnyo nnyini ddala olwaleero era nate tulina omugenyi waffe yamaze dde okutuuka agenda kuba nga ate munnange atweyanjulira tulabe kubanga buno obujulizi bwo nsasagge yennyini naye katukkirize Katonda tubambage mpolampola. Isaac Uganda yali ku kamera awo era awo osobola okumunoonyako ku channel ye Isaac Uganda okuva wali ku Nice TV munoonyeko ku channel ye nayo content omulungi. Mukama ampere omukisa as we watch. You do what only you can do. You do what no man cannot do. Wow. Nga bwe mbagambye nti tulina omugenyi waffe olwaleero omwana mulenzi muto agambye agenda kukola bukozi senior 4 agenda kuyingira buyingizi senior 4 agenda jiyingira mwaka guno 2023 simanyi gwe mwaka kibogera labira interview eno naye ffe tugugikoledde nga omwana mulenzi ono agenda kuyingira senior 4 omwaka guno gwennyini ogwa 2023 sebo tusanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga. Yesu yeebazibwe Mukama kakati nga kamaanyi kitiibwa kya Mukama. Aba nange nsalenga kabiri abayiza kanange nsalenga kabiri ako nga kanyumidde oba kanyumira batonotono nga bawanvu okay ogamba otya Mukama wange? Ndi bulungi. Ogamba otya Alex Senono? Ndi bulungi. Amanya gaffe amanya bampise Mubiru Edward. Mubiru Edward ojatwongerako ku ddoboozi Mubiru Edward. Mubiru Edward oviridde nviridde Kato Kazolugoba Kawempe. Then you slope down inodde Katooke. Katooke Kazolugoba wati then no wetaboti. Oje mpitira nti ngende waffe Nakaseke temeraawo kuva Kawaala nokkirirawo nosala mu round susu nengweri awewo wenyewe kola nsoli atanatuuka neeno. Omanyiyo bulungi. Wow. Oyina emyaka emeka? Emyaka right now I'm 22 years old. Myaka 22. Wow. Kakati Kawempe gye babazaala? Abanzaala Mityana. Bakuzaala Mityana era nga gye bakuzaalira bakuzaala Mityana naye nga si gye bakuzaalira? Banzaalira Mityana. Bakuza Mityana. Mama ne taata gye bali? Mami gyali naye daddy taliyo. Naye nga bakuzaala mu maka nti maama ne taata nga bafumbo bali wamu then ne bakuzaala taata namala n'afa buvumu? Okusookera ddala zinagenda otandika okukula nga ndi wa jjajja nzaalira maama otyo naye saalaba nze ku taata era nze sirabangako taata. Bagamba bugambe nti yafa. It was banga mabegako eyo nali ndi eyo nga maama ajja nti ogenda kwabya lumbe lwa kitaawo tatuwo yafa asimulabangako nga simumanyi. Kyekyoka kye mmanyi ku taata ekyo. Kyomanyi ku taata nti tugende yali olumbe lwa taatawo? Kyekyoka kye mmanyi. Olwo wali mu kilasi kye bagogere? By then nali mu P4 nga mpise ngenze mu kyokutaano. Kiringa myaka nga gwali mwaka kyawo
Maybe oba it was 20 oba 10. Tujja kwongera sijjukira bulungi. Nzijukira byalinga kale sijjukira banga tuufu naye labika 2010. Biringa 10. Okay. Kati aha kitegeeza maama toyina baganda bo mu maama ne mutata yomu. Ninaye muganda wange omuyika mukulu wange. Mukulu wo. Mu mboozi ezinyumizibwa ng'okuze maama wo teyabako mu bufumbo na taata kumala bbanga. Maama nze gani nagenda otandika ozaalibwa mami okutegeera nga mami ali gwempita jjajja nga ogize gyendi nga mami ali mu kibuga akola. So kitegeeza maama no like afanya so kubanga ne mu kibuga naye nga bafumbiriganwako ne taata ne baawukana oba maama bafumbiriganwako ne taata wenzijukira obulungi kuba bwe kyali then n'azaalayo mukulu wange Namutebi Viola then nange mukulu omuwala mukulu wange muwala ali eyo Dubai. Namutebi Viola oli Dubai oteeko tulaba kwaliko online simanyi right now temogera ku WhatsApp sindade sinafuna simu ya WhatsApp tonafuna ku simu ya WhatsApp nalinako naye abayayo bamanyi site ne bajiba kati ekazo eyobeera wani ekazo mbeera wange we wazimba opangisa wempangisa ate mama abeera Kitebi we atudde Emitiyana. Olina ejjajja Emitiyana osoma? Ndina ejjajja Emitiyana ntandise okweraba ntandise okusoma waliwo akusomero bakayitanga Bulenge Infant baby class. Bulenge Infant kali eyo ku kyalo Buyikwe ku kyalo Buyikwe kala kali mu Mitiyana. Fenno bw'oyogera Buyikwe tumanye eringa agenda ejjinja aseeyo nange mmanyiyo naye seeyo. Okay, otandika okusoma ani akuweerera? Mami yampeerera by then yajjanga nandabako nansasulira ssente bwe butyo obulamu ne bugenda maaso. So tewasobola kubaako na maama wo? Mami yajjanga buzi saasobola baako naye sijja kuliyo. Jjajja osomye ne jjajja paka bbanga ki? Nsomye ne jjajja paka kya 7. Ensoma ebadde etambula eti era abaana ki be mbadde mubeera nabo ne jjajja? Abaana mbaddewo ne baganda bange baganda ba mami wange muganda wa mami ayinawo baganda bange nga babiri. Then tujja nga tusoma bwe tutyo. Ngera mama yaweerera? Nga mama yampeerera. Kakati happy 7 oyita? P7 byakyankalala mukaawo olw'ensonga. Actually before nga sinatuuka mu P7 nali mu kyakuna nali nsomera abakalo bakayita Kasoozo then after Kagavu Kasoozo after Kagavu ziloti Kagavu then after Kagavu akasomero bakayitanga Trinity bandi mu kyakuna awo maama we yakubira jjajja nga bagana ye bamukubidde taata yafa. Then tuli awo kyakuna Mukama maama ze anonye mu kyalo ninye site mu kyokuna oyingira ekibuga. Mu kyokuna nyingira ekibuga naye nga nkiyitamu Buyisi ngenda Masaka. Mama yali Masaka? Mama yali Kampala ninge wake wataata muwa Masaka oba ku kika. Omugenzo ziika tugenze kwa byalumbe saba yategeera nti yafooli tugenze kwa byalumbe. Then tulinnya tutuuka ekibuga omanyi ekibuga kinyumira bitya. Tutambula tutuuka Masaka mu nnyendo tukwata Kiwangala road awo paka wakangenda okutuuka eyo babagamba Javira yalinayo omwana omulenzi kuba baali tebamanyi ti mwana yono abangamba mwanga bankeberanga bagamba mwana tekyetagisa na kubuuza omwana waki mwana wawaka kuba nzijukira okubira ne maama waliwo yali yamulabanga ali lubuto namubuuza wazaala mwana ki tebasikisa
muganda we ng'alina omuki omusika kati gwe wali omulenzi wekka enzi yali taata yafa letina abaana babiri actually oba ye yafa amanya alina omusimanyi naye nga ye yafa nga nze mukulu wange nange nali mu lubuto wabula sijja kulimba ngeri gye saakulirayo nnyo saamanya naye bagamba yalwala mawuggwembu kitegeeza kika kyewammwe tokimanyi nnyo okusinga omanyi life yeno gye bazala nabeerayo for 2 years eri ate ogendayo otya ŋŋendayo kwabya lumbe tumala okwabya olumbe awo baŋŋamba omwana waffe omwana ntalina jadda n'asoma atya ogenda muleka olwobaani abakumyemu amaanyi bataata abato bagambye asigale mwana asigale osigadde sigadde e Masaka ewaani ewaka ewajjajja azaala taata eno obadde wajjajja azaala maama eno genzi wajjajja azaala taata jjajja azaala taata so mu process eyo mbeera ogimanyi byampisaamu obubi saamanyirayo nayina emikwano walina emikwano eno kakati ate eno teri mikwano baŋŋambye osigala awo ŋŋaanye kimpisizaamu bubi naye era sina kyakukola ate bagenda okuntusa ewaka nga bwe bulamu bwe neegomba gye bakuzaala bantuuse waka nga bwe bulamu bwe neegomba nali nze sibanko mu ngeri ko kikomera bakisaakaate tukiyita kisaakaate tuuka ewaka baŋŋamba weewokonze wa yingirawo mu nju ndolaba ka TV ne ŋŋamba bwe bakuzaala mukwata oyo tabanga alina sente nga bwe babaza ewaka kati awo waali we bazaala taatawo we bazaala taata ewaka nga waliwo ne ka TV waliwo TV kisaakaate gamba ngenda sigala wano kati jjajja omukyala azaala taatawo ne taata azaala taatawo bajjajjawo omusajja n'omukazi bonna baaliwo bonna ne bakwaniriza bonna baaliwo naye enjawulo eriwo nga si be bamuzaalira ddala oba nkokyogere ntya jjajja omusajja yali muganda wa jjajja wange then omukyala nga gwe yawasa oba okitegeera omukyala gwe yawasa naye jjajja musajja azaala taatawo nga muganda wo ono jjajja gwosanze kuba oyo yali yafa then ng'ono muganda we yalinga yali yamusikira oli mwana taatawo mwana wa muganda wo oli osigadde mu beekika sigadde mu beekika nali mpise ngenze P5 tebaddewo obulamu butandise okunyumira ennyumba ozimanyi ogenzi wamye bakwaniza kabugenyi mwana yali azaawaazaawo sanyu nga bw'obamanyi abantu boogera ebigambo sobo omuntu tafiira ddala tusanyu libaddewo awo yali holiday waba omanyi nti bwe muwumula wano Febu oba January nga 3 mba muddamu okusoma banoonyezeza essomero banfunidde Light Angels primary school tandise osoma bwe nzirako emabega okusoma kwange kwajja kulimu obuzibu olw'ensonga school fees tezabangawo ngeri maama naye yali yeeyiza mu kibuga ebiseera ebyo maama mukweyiyiza ku kibuga yejja mpeerera mpola naye tewali buzibu bwe nasanga nga akuluma avunza envunza zatulumajjajja emitiyana so mbadde Masaka n'ebyokusoma sibyagala nnyo fe abatoloka ku ssomero embeera kale gye twabangamu olw'ensonga nze nalina essomero lye nayagalanga bali bakita kitebera alasi nga baganda bange bali gye basomera kati nga ate nze mba nteeka eno naye maama yali alyagala mbu olw'ensonga lyali ddungi naye nga lyawala kati bali bwe bagenda eri bajja ne banyumiza okusoma nempulira nga embeera mbi by then enjala yali nnyingi nnyo nensomerayo okudooza P1 P2 P3 paka P4 eyo yemitiyana kati eno banfuniddeyo ntandise ssoma ekyokutaano
kyasinga okunsanyusa ennyo obutaba na mikwanoza nalina emikwano emibi eno ng'ebyokusoma si byendiko naye kyasinga okunsanyusa ennyo bwe nayingira P5 Light Angels najja nze first term primary 5 neŋŋamba actually eriri essomero balangiriranga akulembedde atunga bola tutudde wano waliwo entebe gyatuulamu owokubiri ku gwa ddyo n'owokusatu then ku gwa kkono bagenda oyita abaana nga bagamubiri Edward nga manyi balinayo mulala Edward gwe kakananga baŋŋamize tigwa akulembedde essanyu nerimbugaana ne P5 first term second term era first third term nawe nenje ticket somero nitandika okunyumira olw'ensonga nafunanga basic needs ebitabo oyo jjajja yalinanga edduuka ddene kakuli kyampa akimpa muki gye bazala taatawo baali bafunyi baali bafunyi saabasanga mu bwavu sente nga diriwo sente yaliwoko wajja gyobaddeyo paka ddi wajja mbaddeyo P5 ne P6 emyaka ebiri lwaki tewamalira P7 obuzibu obwaliwo kale bwe nasangamu twafuna obutakkaanya wakati wa primary 5 ng'eggwako awo ne P6 obutakkaanya ayinze kati wali nabeerange waka mu holiday abasenga bange babangawo naye nga ba campus bajjawo holiday ate obujjajja n'omukyala we nga babeera ku dduuka kakitegeeza amaka nga sigalamu omuntu atya maka manene n'ekisaakaate so obulamu bujja butambula bwe butyo tandise okusoma yali akeera nga manye waka mwanyi mpitirivu natuukanga ng'olina okubeera ku pressure n'ojja n'oyanula emmwanyi oba okitegeera olumu abakozi ne bagamba waliyo abakozi olumu n'otusangawo bakozi ng'otuuka n'oyanula ensawo nga 8 ensawo 2 oba okitegeera olina ozijja mu lujja n'oziyingiza ekisaakaate so natuuka ekiseera nempulira nga bali bampa kawero kamu nga bwebamanyi kali nga kawedde nentuuka nempulira nga bintami kati ekyasinga ngaokunyuma waliwo jjajja omukyala yekala ebyeddala labika yali teyanjagala kyekituufu mu butanjagala nembeeraawo nga nkola olumu ova ku ssomero njala ekuluma olina okwanula emmwanyi olina sooka kwanula mmwanyi then n'ofuna kyofu n'ofumba omusajja ye yajjanga n'asulawo oba omukazi ayagadde omu kwabo ng'ajja nosanga ng'ofumbye kugamba nempitamu eyo embeera naye natuuka ekiseera noyanula emmwanyi n'oleeta amazzi then nawulira natuuka ekiseera nga mpulira nga nkooyeeyo kale emirimu gyansukkako nempulira nga mbikooye nze kati during that period ne batandika olumu kale twasomanga preps olumu ng'ojja n'oyanula emmwanyi olina okuddayo ate ensome nentuuka ekiseera yali akeeranga ku ssomero nga ntuuka leeti nga sikyakeera ntuuka leeti kale mu mbeera eyo nempulira nga mbikooyi sente lumu baali bampanga ne batuuka ekiseera nga tebakyampa kati olunaku lumu nzijukira waliwo senga alina senga wange senga yagenda n'atunda ku mmwanyi ez'ewaka bwe yatunda ku mmwanyi neyeegaana ate nga zaali ki jjukire mmwanyi zaali nnyingi kale yajjanga azitunda nga bw'omanyi ddiiru ebiseera ebyo nga ddiiru tuzikola nemugenda afunayo ekyesatu mmwanyi za waka ajja n'akuwaayo 2 n'okibeeramu obeera mu ddiiru gwakuuma emmwanyi nze abeera ewaka azikuuma senga najja n'atundako nakuwaayo zakuwadde nampaayo zampadde wekiri so nembeera awo kati netuuka nga ekiseera nga olumu tebampanga sente zakulya nenga nende wakiseetundiranga ku mmwanyi netundiranga ku mmwanyi oyingidde obubbi mu ngeri yenseera buba bubbi oyingidde obubbi esimbulwamu effita olowooza beereze bwetyo kati ate obuzibu bwajja butya ndowooza baamanya senga alina lwe yatoola akukyawala oyo yali taata omuto alina dadi
taata omutwe n'atoola ku mmwanyi yatwalako nnyingi alayika biseera ebyo nzijukira yagula kompyuta n'alayika akasente nga tannagula kompyuta yali yeetaagamu kasente n'atunda ku mmwanyi ne bajja ne babuuza mmwanyi nga zeegize ono omwana alabika atwale mmwanyi ebyeddala ku olwo twajjukira musooka twazitwalanga na ssenga ku luno saalinze era teyali ssenga naye ku olwo yali taata nga mutabani wa jjajja abamwana neyeeyaawo n'atundayo saatunze naye yatwala nnyenjiko naga mmwanyi nga zeeveeze nnyo bweba nga bw'omanyi abantu abakulu ndi baba bategeera bwe yagambako omukazi we mukazi n'agamba oyo omwana alabika akola ki atunda emmwanyi kumbe saazitunda yali senga yali nagamba yali asomerawo Makerere ng'ajja neyeeyiya nampaayo ebbiri nantuma bakalo bakayita Bukota awo Masaka oluva Masaka kiwanga Bukoto then kati nabe we yajjira ono agambye emmwanyi zeetoddeko naye taata yali azitunze ebiseera yazitunda kati mu kuzitunda na omusajja jjajja omusajja ye yali anjagala eddala yali anjagala jjajja omusajja era nange mwagala kati bwe mu kutunda emmwanyi awo bizze agambye mukyalawo mukyala mugaye ono omwana ateekeddwa okuba nga yakola ki yabba emmwanyi maaso bagantaddeko awo kyannuma kyatandika okunnuma ne bagamba awo n'omubbi wa Javira kyatandika okumpisa obubi mutabani wa Javira atandise okubba so kitandika okunnuma kuba emmwanyi saazibba bebanga kale nga bw'obimanyi be nempulira ekiseera ne ŋŋamba naye jjajja bwe nakula naye emityana bino tabiŋŋambangako so nentuuka ekiseera P6 yali yambirigo nnyo okeera n'oleeta amazzi okeera n'okima amazzi agakola ewaka tomulanga 5 twalina akagaali awo nojja n'oyanika n'ositula ensawo z'emmwanyi n'ozireka wabweru n'oziyiwayo zalinga na nnyingi nnyo ng'oziyiwayo ne mwanjala then n'olyoka ogenda ku ssomero natandikanga okutuuka nga nzija ntuuka leeti ku ssomero tuuka ekiseera nempulira nga bintamye nga binsusseeko mpulaninga okuvaayo mba mmaze kyamukaaga nakiyita n'ekyomukaaga ekyo era natandika okuwulira ebigambo ng'oli bwajja omwana oyo enna mumwegendereza alabika abba emmwanyi egamba ne bitanga omugenyi ne bw'abajja nzijukira waliwo jjajja wange lwe yajja omugambo oyo no tumwekengera wano weebereremu nga bw'omanyi abakazi omwana natuuka ekiseera nempulira nemugana ejjajja gwange ndabako nga nziba emmwanyi nali actually ngenda namugamba abobo bwe babba emmwanyi naye nembaleka basenga wange nali mwagala era nakati mumatira nnyo tewali buzibu mwekyo so by then nentuuka ekiseera nentandika okubikoowa tandikawo nsomye yatandikanga okunyiga yali ngaowa fast nga ntuula mu ntebe nga bw'omanyi ng'ate ntuula ku gwa ddyo mukono gwa ddyo second oba third nentuuka nempulira nga bintamye ate ebiseera ebyo natandoozi twatandika ne buno twatandika coupling nga bw'omumanyi mu ssomero primary twali mu primary nabangamu nebbiri effite ate abaana abamanyi nti mutabani bamanyi actually bamanyanga nti ndina mutabani woli oyo omugagga essomero linyumidde coupling just nga bw'omanyi P5 awo biseera ebisinga tutandise soma reproduction primary 5 awo oba ndowooza obijjukira awo si kwe kuleeta obuzibu naye obwongo buba butandise okukola ki obwongo buba butandise okubikuka so baana batatandise okwekwana ebyaddala prep sifa abagendanga mu prep saa nga tudda mu bugaazi tugenda mu bugaazi so somero ntandika okunyumira nga ate bwerintama nerinyumira na bwerintama kati angenda kusomero naye nga kusomero kale byakyamenyanga nagembanga nkoye yasomanga ebitabo nga sikyakola ki nga sikyasoma Masaka navaayo ndowooza 2020 navaayo 2010 actually wali twakozemu ensobi na Masaka navaayo 2010 naawo
benzije ku 2014 kati plan okuva Masaka olweyo ne byali bibaddewo Masaka nina ebyali bibaddewo okuvaayo baŋŋamba nga nti ndi mubbi kyekyasingaga okunnuma kati awo waddawa awo ntuuka ekiseera nkooyeewo mu kukoowawo saayinamu ssente nakubiranga maama ne mugamba maama baŋŋamba bwe bati ne bwe bati bampita omubbi ne mugamba byonna naŋŋamba guma kuba teyalina ssente guma eyo ewammwe so ne ntuuka ekiseera ne nkola ki ne nkoowayo ne neekyawa natuuka ekiseera ne neekyawa ne ntunda emmwanyi sayina transport ne ntunda emmwanyi actually nafuna natundanga kale najjanga nga bwomanyi baera abaana abatetenkanya natunda emmwanyi ebiseera ebyo nempeza emitwalo ozanga 12 emitwalo nga 12 najjanga ntereka oluvannyuma lw'okufuna ekirowoozo nti kati kanve wano nogamba kati kanzitundire ddala kati kantunde nenfuna ntunda zeeze 5 tundayo ezakasanvu awo nagenda okukakana ninamu emitwalo 12 nenkwera nakubira maama ne mugamba maama nkooyeeyo naye ekintu ekyasinga okuneewuunyisa olunaku lwe nakoowayo Masaka nalootanga agalooto nalumu naloota manyi tulina emmwanyi nyingi ewaka lumu nalootanga oba abataata namulabako mu kifaananyi naye olunaku lumu namulootanga ng'abanga ayagala okuntuga kirooto kino kiŋŋanga nga ngamba oba taata nga simutegeera bulungi kuba nsalaba ku taata kati ekirooto ekyalala ekyasingwanga okungira nalootanga nnyo nga ndi musiri gw'emmwanyi wakati nga bansibye emigwa like nga oli bw'anaakusiba mu kasekati gw'omusiri gw'emmwanyi ng'oba akusibye kantu abantu nga oli ng'asobola okukola kyonna kinga abantu banneetoolodde naye ekyasinganga okunyumira okuneewunyisa kale buli nayitanga Yesu bwe nti simanyi Yesu ebiseera ebyo wamujjawo simanyi mu kirooto ekyo kirooto byebirooto ebimu ku byesyerabira wayitanga Yesu bwe nayitanga Yesu ng'emigwa gikutuka bansiba oba nkugamba nti omanyi kuno minzaani nkwebanga ino waliyo Polo neno Polo wano bagize nga ndi okwo bansibe ne buli bwe nayitanga Yesu ng'emigwa gikutuka kwe nabeeranga ne buli bwe nayitanga Yesu nga nva mu kirooto ng'ebiseera ebyemmwanyi twaziberanga emmwanyi wakati mu zo naye nga abantu banneetoolodde bwe bati balinga abakumye ebyoto sabitegeeranga bulungi naye buli bwe nayitanga Yesu nga mpanukayo ngangwa naye ekirala ekyasinga okuneewuunyisa nze olunaku lwe nasalawo okuva ewaka nakeera enkya ne mpandika leeta ne mbagamba my grandma my grandpa thank you for everything nga bwomanyi ne mbebaza buli kimu ne nkwata kipande nenkiteeka nenkisibira ku geeti kuba nakeera saa 12 nabalekamu mu nju nakeera saa 12 zennyini omukazi kole yali asuzeyo jjajja yali ali ku bukoto ku dduuka nenkeera nempandiika leeta nengitimba ku geeti yali nene bulungi mbagamba ngenze ku geeti ebweru munda ku geeti munda nga wonajja okugula geeti nga weekiri baleme kutagamba tebagira ngenze so olongo planizo olagawa nga nkomawo wajjajja azaala maama emitiyana ng'omanyiyo sootuukayo actually nali manyi nti bw'olinnya n'ova Masaka ogukira Kampala bw'ogguka e Kampala oddawa odda mitiyana ng'ekyo kyo nkimanyi toddako walala gwenge bwongo bugamba oluva Masaka ojja Kampala otuuka e Kampala mitiyana ate nalinamu kasente emitwalo 12 oyogerwako nali sigamba otuuse owajjajja basiibudde balekedde ebbaluwa ku geeti balese ebbaluwa ku geeti mpitidde ku dduuka jjajja bambi namusanga afulumya bintu ne mutunula naye ngenda nabalanga bwe mugamba nti ngenze tajja kunzikiriza ne mutunuulirako awo ne nninnya takisi teyakulaba teyandaba ne nninnya bumotoka kaali kamayika omusajja nansaba 13,000 paka Masaka mu ttawuni actually bazaali 2,000 sijjukira bulungi nansaba 10,000 nantwala naye ekyasinga ddala byenneewuunya nti Mukama ye mulungi olunaku olwo lwennyini lwe nasalawo ne ŋŋamba nti enkyankeera nze bwe natambula bonna nga bw'onoogamba omuntu eyandeeta mu motoka namuloota oba okitegeera natuuka ku luguudo omuntu gwe naloose mu kirooto naleeta omuntu nga nzije ku kkubo emmotoka gye nagiramu
oyo ye muntu yomu ye yabwe yantuusa wano ye yankwata ku mukono nampisa Masaka nantwala ku sena gamuno muteeke Kampala naye muteeke nateetaawo nga ku poliisi. Awo wali muruke zidde Mityana. Anti yalwo ntuuka nali mugambi ngenda Kampala ntuuka nkubira mami mami nze eno nvuddeyo namukubira ku simu yono. Namukubira nalina line ebiseera ebyo okusenga oba to wali mwangu wali mutongo alina simu. Nali muto nalina esimu nalina line actual line teyali yange ne waliwo omukyala ono senga gwe yaguzange mwanyi namusaba ku line ye era gine myaka mitototo namusaba nesatu awo 12 awo simu zibaddewo namusaba ku line then line nali nasavingako enamba ono gwe nasaba esimu nenteekamu olwakubira nali mu kitundu ky'olugendo nenkubira maama. Omusajja akutadde nateete. Omusajja antuusize Masaka ankutte ku mukono ampadde owa taxi era nga bonna owa taxi yandetera naye namuloota wa taxi anvuze tutuno tuzze angamba weewo maama bwe namukubira nangamba bakuteekewa nateete ka poliisi. Bwe twatuukawo omusajja nanyamba nakubira nagamba tumutadde nateete ku poliisi wennyini ku mulyango nyingidde city. Olowojja mu kibuga? Awo nzija mu kibuga jjukira kya mukaaga kimazeeko ogenda mpise. Mpise. Olwo maama akupiikinze? Maama azze ampiiki nali namunnyonnyolamu kale naye bwera bwe namugamba namukutupe singa namukubira ne mugamba nti maama nvaayo teyanzinzikiriza naye namukubira ndi mu kkubo. Then najja maama antwala ebuwe ng'abeera awo wakabo awo awo nga kasawe kasendi. Ono kasawe kasendi wano wansi? Waawo taata yamuwasa we baali babeera. Era ye nga wakyali? Nga waali. Nga apangisa? Nga apangisa then tujja andeeta mbeddewo awo wampaddemu kasente awo banasulawo naku nga 2. Nga naawe oyinamu? Tewamugamba zoyina? Asamugamba. Ayinza okusaba samugamba ampadde sente yangulidde ebintu ngamba genda mu kyalo ngenda mu kyalo hansangayo sweetheart wange jjajja mata tulira essanyu jjajja namugwako bugwi era tateekeddwa okuba kubanga yali tayagala nangire kati odde Mityana nzire Mityana maama nti santwadde Mityana ntuuka ku kyala mwagenda naye maama? Yantikka butisi yangulira bintu ngamba woviramu mukagava omanyi ngo nti ye. Kale tukyagenda maaso n'omukulu Edward erinnya Edward Eddie Mubiru. Tugenda maaso ne Eddie Mubiru n'obujulizi bw'empolampola. Alina obujulizi bungi nnyo butasadde okubeera ng'osubwa. Wuyo avudde mu kyalo ewa jjajja gye bazaala taata. Tumulabye azze mu kibuga maama mutisse agenze mu kyalo Mityana. Abadde Katonda ye program Senono Alex nze nkuweereza era nga teweerabira subscribinga liking ero sharing Senono Alex official nyiga akadde oberenga buli kituweereza obeera okifuna mu budde mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Teweerabira Media and Prentice Academy ly'essomo lyokka ly'olina okutwalako omwana wo sako ne RMW Kato kulwa bridal dresses and accessories buli ekyetaagisa ku mugole batuukirire oba by'emikolo togenda kwejjusa. You do what only you can do. You do what no man cannot do. You raise the dead. Tukomyewo nate kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda maaso ne mwana mulenzi Eddie era nga emboozi yeteggwa malojja basenga ne bataata abato emmwanyizo ne baziyisa si bulungi ate ne biwunzikira wa Eddie nga bajjajja alumye n'ogwengulu agamba omwana ono n'atabirinda ko ye kaneddire wajjajja ate Mityana obulamu butandikire eyo. Maama akutisse akutadde kututte Mityana jjajja akwaniriza. Maama ebisebyo antissa ntutte Mityana jjajja nnyaniriza tukomeddewo mu ssanyu wembadde ndudde okulabako ebbanga eryo nkoze ntya okomyewo okuze n'okukula. Ebiseera ebyo nali nkuze 2014 I was 14 years.
Okay. Nalina emyaka 14 nkuze. So tusomye ekyomusanvu nkiyise nga bwe nagambye Mukama nnyambye nkiyise then obuzibu bwejjawa tusomye olida abaana baddayo kusoma nga nze nkola ki sikyasobola kuddayo kusoma mama takyayina ki ezigenda mu secondary era mama yakuwererangayo ewajjajja yampeerera nentulo ekyomusanvu. Okay. Bali tebawulizaako omwana alazeewa aliwa biki oba bamanya nti kati agenze wajjajja ne bakireka. Mama yabakubira n'agamba omwana amulabye aŋŋambye akooyeeyo. So ne batabeera pressure. Ne batabula omwana yabuze. Nti omwana yabuze nembeerawo tuli mu vaaka. Mu bbaluwa wabawandiikira n'obategeeza nti ngenze wajjajja oba wabagamba bugambiye okusinziira ku kyonna kyonna biki ebyali mu bbaluwa bayithawe. Ebbaluwa it's like kiringa nga bw'omanya Alex Mr. Alex nakeera enkya eŋŋamba ebyaddala wano nkooyewo mu bulungi yadde weewaka eŋŋamba hello my grandma my grandpa nze mu Redward nga bw'omanyi sirimye byonna mumpeeredde mundabiridde naye nina obuzibu obubagamba nemabwa n'obuzibu obunemesezza wano si mutima mubi naye kanzirekewa netiyana mbebaza byonna naye emigo nkiteeka just kageti awo. Wagiwandiika mu Luzungu mu Luganda? Nagiwandiika mu Luzungu. Kati bajjajja baali basobola okusoma Oluzungu? Bajjajja baali balina buleda abakampasi nga bakijja kityo okuba nga tebaliimu. Si bajjajja bayinza okuba nga baweerera bali ku kampasi naye nga bo tebasobola. Era waliwo ebitabula. Obutonotono baba busobola. Yewe bitabula. Okusoma kugaanyi emitiana secondary abaana bagenze ku ssomero. Nabazeeyo nze sizeeyo. Biseera ebyo natandika kujoininga tuyita bad peer groups. Ku kyalo Kasoozo. Kasoozo gye mwali? Kasoozo. So bad peer groups tutandise okupakasa. Mupakasizza tutandise okunoonya ssente ku myaka 14. Ku myaka 14 tutandise okunoonya ssente awo ssente Mukama nnyamba ntandise okukola. Olwo mulima mukola mutya? Tupakasa tukuba ebicuba tukima amazzi mu tawuni abakwayo ekidomola by then kyali kya 2. Bw'okibira omuntu amaze ekidomola kya 2 then okwaka nawe namwe 2 namu 107 obulamu ne bugendera. Ozikolemu ki firimu? Nalabanga firimu. Ezo sente zimanyi omala ziparagale nazija mu firimu. Nentandika olaba firimu. Kutandika okulaba firimu. Drawback abula nnakinera bidde Masaka. Masaka naye walabayo firimu? Masaka nga sinalabayo firimu. Natandika nembeera gye natandika okuwuliranga natandika oleeta bino bi spiritual women. Natandika nga ndoota olaba ebikazi mwegatta. Kati mu mbeera eyo tandika ebirooto sibitegeera. Kati mu mbeera eyo Masaka nentandikwa bano daditomu kyatusomesesa kye bayita okwaka. Okwaka ate mukwaka okwo nenane anti wange lwakuba sijja mwogera mannya yanyumizanga nnyo ku boyfriend we kale nga bwomanya gye nagamba omuyaye yazze nankiisinga anti usenga wange ebiboozi ng'ebyo ng'ate gw'oli muto. Ndowooza biseera byo nalina emyaka 13 ng'ate akunyumiza biboozi nga mwerekerako n'asanga nagenda nasinkana boyfriend we. So in that period natandika okwaka myaka 13 awo. So when natandika okwaka tandika okukwata enkoko kintu kyanyambala. Masaka ewaka tandika okukwata enkoko nga from nowhere owulira omuliro tandika okukwata enkoko. Ebyembi nga sitaani mubi nnyo. Kati baliwe bakuleka nga weewaka wekka. Waka bandekanga weewaka. Kati n'olunaku olulala
era waliwo akaana sokolindeko enkoko kyabanga mulundi gumu oba kyabangawo kyasooka ne kijja omulundi ogumu kuba waliwo incident yebaawo lumu oba omuze gwataleka ne gukulira ddala omuze gwatandika gwajja mu kusooka then omuze gwatandika okujja mu kusooka nga nze buli wempulira kiri nga nnoonyayawo enkoko waliwo n'omulala eyaŋŋamba ekyo naye ne neebuuza kitiibwa nno kya Mukama okuba wano okuwabira Mukama obujulizi ne Mukama atujje wala so in that process oba be Masaka baabimanya tebabimanya boy batya bayizi kale Mukama ndoze kubanga wali wekka enekozi wasigalangawo nabeerangayo nzekka then by then netandikanga enkoko ejja nenjikwata ndaba tezikwatike like no tugeze eri awo noga kati njigobe njifune ndabanga ekizibu it's like enkoko zabeerangawo mu kiyumba n'ogikwata ano nga bw'okola masturbation ne weesanga nga emikolo gy'okoze eki ogimaze emikolo gy'ogimaze kati weeyambisanga nkoko mu budde obwo so nenzija ndozijali mirundi awo ng'esatu mirundi ng'esatu then ndowooza ogwasemba waliwo akaana ewaka ke nakwata akaali kato naye Mukama yannyamba tebaamanya ab'ewaka nga kali mu myaka ng'emeka ndabula siyinza kulimba naye bwe mba nali kali mu kilasi ki kaali bya myaka sijjukira siyinza kulimba kuba kaali kaneiba nga bw'omanyi obwana obukyala bwereetaleeta sitaani nga mubi nnyo bannange bwe ntyo n'omwana ne mukwata kati tuvaayo ebyo byonna ntuuke Masaka wantami nkomawo Emityana kiri kintu kiina ekintu kiina banyumiriza abakazi ekintu kitandise okunyambala tutuuse eno mu Masaka eno Emityana tukomyewo tandise okupakaza tubaamu ku ssente tandise okukola ki ate before nga sinatandika nakyakutunuulira nkoko ezo during class lessons preps twagendanga ku ssomero twatandika kye bayita bad touches tikyabeera mu kibiina by then twagira ssomero preps zatandikanga ssaawa emu abaana bagenda ssaawa emu nezitandika nga ziggwanga ssatu then twatandika okwekwana nga bwe nagambye twatandika coupling nga bamanyi edi mukyala we yani yeriita ngezeza bugezeza n'abaana abalala ebiseera ebyo ne tutandika okweyagala nzijukira lumu era waliwo omuwala oyo gwe nali njagala zaali ssaawa nga ssatu awo ne tugenda ku kisaawe ky'essomero omwana yasooka actually ze yagamba omuwala ne mugana naye twajulira twali twamazidde okwekwata bad touches ne mugamba saba for short ko ngenda kujja nkusangibwa tuva mu kiraasi saawa zalinga 2:30 ne mugamba saba short ko ngenda kujja nkusangibwa bwero n'asaba short ko kati twakibala ngera bw'omanyi nti baana abato baba bategeerera ddala ebiseera ebyo naye twali tutegeera yali yasaba P6 by then P6 bwe yamala okusaba then nange nenfuluma nange nensaba neŋŋenda tebakitegeera ne tugenda eyo ne tukola bye twakola ne tumala ne tudda mu kiraasi kati process nejjanga erinnya nkomyewo Emityana olwo ng'ate ebyo bitandise mu kyalo ebiri mbitandikiddeyo Masaka mu kubitandika bwe nkomawo eno Emityana okusoma kuganye ntandise osomba ku mazzi ndaba firimu ate nataakako omuze waliwo bakyali bange balabanga Blue Movies mwonna muli mu myaka gyegimu twali myaka gyegimu myaka 14 batandise okulaba Blue Movies nange ntandise okulaba banange ate ekyo kyambisa bubi nnyo natandika okulaba netandika okwakira ku baana bawala naye tutandika okukwana sente andi tubaamu nazo 17 kati mu kutandika okulaba Blue Movies ezo bwemba seerabidde bwe kyali tandisola Blue Movies ezo tugenda mu bibanda ebyaba tukuba puulu
ebiseera ebyo tufunamu kasente engulayo ka memory card. Memory card nkateekamu simu jaja alina essimu yali emuhoosi nteekamu ka memory card nenange netandika okulaba ki ng'oziteeka ka memory card oba osobola olabira ku kasimu. ndabira kasimu kintu ekyo ate nekimpisa bulungi nekindeetera masturbation. Bwetaatandika okundeetera masturbation nga okwana omuwala n'agaana n'okola ki n'okola masturbation. naye mu ekyo nebaza Mukama nti natambulira mu mbeera eyo nentambulira mu mbeera eyo. nalina anko wange era mwagala nyo bamuyita Migande David nzijukira naye nakuba kuba obujulizi ku radio namwogerako. Anko yali mulokole ng'oli Mityana nga ni Mityana nga ne jjajja yali mulokole. Jjajja omukyala yali mulokole yali alokose ndowooza olwa mutabani we olw'ensonga nti ffe bakagulawundi ye ne bukojja ate yo yatabu nnyo etya nti jjajja oyanzalira maama taata we yali kabaka mu baana mu balogo tubayita balogo sibe kiri abasamize. Yalina olubiri lw'amasabo nga mulimu ebyoto. Kati twagendanga eyo namumala okukola eno nemugenda eri nemuli ennyama. Kati nze nina ne kaganda kange twabbangayo sente nobbayo ebibiri. Temwali bangomba sente musawo. Nze nabbangayo sente noyo muganda wange nobbangayo ebibiri n'ebitaano olumu n'ekitutwala bali baba bafukamidde okola bwe bati agwe naawe bafukamira ng'ojjamu ebibiri ng'ojjamu olwataano mu kigali oba kyekigali kyekibbo wabayo ekibbo kye bateekamu. Batugambe waba wakambwe nnyo tewogerekeka. Kituufu waba wakambwe naye ebala bayina naye era wabaawo obukolido nti wano wagundi wano makati bateeka basibe ebibuga obugaawo ne bateekawo ekibbo. Neffe twajjanga ng'ojja n'olaba n'oyingira bwoti n'olabayo olwataano olunasooka olukuba poke n'ofuluma. So mwekyo anko nga mulokole ne jjajja mulokole. Anko nga mulokole naye era jjajja si ye yali bana abalokole agenda ebuziba. Agenda ebusuba kale yasabanga naye nga si nnyo si diipa. Kati anko embeera etandise okukola ki okunkuba ebiseera ebyo nali mpakasa nentandika nkulaba n'okukuba n'ebyopakasi tebikyakola ki tebikyakola. Mukama nanyamba awo nfuna nkozeeko mu kibanda ekibanda kya firimu ovudde mu kuziraba kati gwozisolooza. Kati nze nzisolooza gwoziteeka namu nga nze nziteekamu ne bampa sente nentuuka awo nyini kibanda oba kyabaamu bikyawo n'atuuka ne tukyankalana. Ku myaka emeka olwo osolooleza ku kibanda? Myaka 14 nali myaka 14 actually jukira sadda mu kusoma awo myaka 14 awo nyingide myaka 15 ntandise olaba okusolooza firimu. Kati mba nsolooza firimu akalimu ne kaggwawo mulenzi oba yafuna biki mba ndi awo nasambanga nnyo puulu era nali kabaka ebiseera ebyo nali kabaka nasamba puulu omugagga ampa puulu tebo Mugagga yampa puulu tebo nanyingira ate mukwenga kumacha kawungezi nsibawo okuba puulu. Kati mba ndi awo omugagga n'abinkwasa byonna. Ngamba ogenda kutandika osolo yiyo uze wekimpa emitwalo 5 ebirala tonyumiza ate yawe fujjolize nvindyemu wiki mitwalo 5 wiki nali muwe emitwalo 5 nenga wafunanga mu mmeka nakolanga. Kati jukira nze olwedde nazanyanga zaala ate nali mumanyi nakati pulu mumanyi naye sikyazanya bya zaala. Musobola otale 12 kati tugeze nze nzanya naawe ntala 2 awangula 3-5 olw'ensonga 5 byaki bya tebo. Kati jukirira na ebilimbizanya nnyo nga nkola ki nga mbimanyi nnyo osobola okukola emitwalo 2 kitundu awo olunaku n'ojjako akasanvu k'omugga kale wekiraminga osobola n'okukola 3 oba 4 olunaku. Kati wiki yagendanga okuggwako nga sente nninamu naye kale tekyabanga kya buli lunaku eky'emitwalo 2 oba 3 oba 4 wabula waliwo ekyajjanga nti nze bwe nabakubanga
nsobola n'okunyukamu n'etaano gazizo yenga wonna weruzenkoze omugaga jjukira emitwalo 5 buli lunaku osi 7 emirundi 7 15 emirundi 7 singa kenagenda siwe kiri then ng'oyongerako lwasa kitegeeza nasasulanga actually nasasulanga kasanvu kubanga 7 times 7 si 40 nyawo nga gye mitwalo ngenda mukenda kati kyonna ojja awo nenfuuka ddooni omugagga omukwata n'omuwaayo 5 gye. Wow, tuchegera maaso abadde katonda program Senator Alex official. Don't forget to subscribe, like and share. Nomulala omutegeeze ko tukuleta abantu abenjawulo katonda balina babyakoleddwa n'abayisaamu ne babeera nga timunange batuwa omukisa. Teweerabira ku subscribing, ku liking and okusharinga. Tulina omukulu Edward Mubiru Eddie eritufu lyeki Eddie oba Eddie Edward naye abasinga bamanyi nga Eddie. Abomba kumanyi nga Eddie. Eddie wuno gwe tulina agezaako kutunyonyola olugendo lwe. Ofuuse Don. Mfuuse Don kasente kambaamu tandise okukirabinga. Ogagga wadde wetaaga osaasaanyaamu awo. By then it was 20. Emiti yananga mukyakalirawa. Emiti yana waliwo awezigoti waliwo kirabu bagiyita 180. Ogimanya olutuuka wezigoti mu laawundi then ogendako waliwo bayite wamuguluma naye waliwo nezigoti tutandise okukyakala. Walinga sayizi zaawo ezigoti? Zigoti yali etawuni yammwe? Zigoti si byadda nnyo bintu bya kati 2016 yawo 2016 ndi zigoti wali BOODA yalo olinyawo otambula nawo nga tutambula nawo kutuuka ezigoti kuba oluva ezigoti odda Kagavu then bw'oyingira mu Kagavu munda oba otuuse waka. So tutandise okukyakala nkola ku puulu obuwala nkwana nalina abakyali bange aba BOODA batutwala ne tukirabinga mu kirabu 180. Muli bakabi. Ebyokusoma tokyabirowooza nako? Ebyokusoma sikyabirowooza nako. Maama akuwuliza? Maama ampuliza naye maama teyalina ssente kyekituufu ssente zaagana. Maama ampuliza era nga akugamba kigaanyi olumajja teyaŋŋamba naye nga mugamba maama sidde kusomera ng'agamba ate nange netuuka nga sikyabyagala kubanga natuuka nga ekiseera mugamba maama ngenda ojoininga secondary naŋŋamba no ogenda kukola ki mukirabi sente zigenze na tutandise okukirabinga mu kukirabinga omwo ate ebyavaamu tutandise gula aba prostitutes baaliyo 2016 ezigoti awo ezigoti siwala ekikuba ekiyingire nekyettaka nekigwa kakindu nekigera nekigwa ku Masaka road bwewo wenyini kigwiramu wakozaawo Masaka kigwiramu nerabitayo batya ekigwa ojempi Kabasanda mpigi Kabasanda ekina waliwo ekigwa empigi kyekyo mpigi oba Kabasanda kuba bodde nodda mpigi bodde eno odda Kabasanda kigwira olive Kabasanda no joining empigi nodda Masaka road. So tutandise okukirabinga obulamu butunyumidde mu nsi biseera ebyo obulamu bunyumye obulamu obunyumye bikira biseera ebyo kasente mwekali nalina bakyali bange nga bwe nagambye bad peer groups bagamba ffe tugenze gula maali ngamba maali kize mugenzo okugula gwali tobimanyi nali sibimanyi maali kize mugendo okugula omu tugendayo ndaba omuyaaya wa mukazi ng'amuwa 15,000 bwemuwamu 15,000 nga bayingira bagamba ngamba omanyi gwoli weeti ati omukazi mu 15,000 mugende mukole bye mukola ki byemwagala omutima gwesiba omutima gutya tukirabinga ogwokubiri kitandise by then Wednesday ne Saturday Sunday ennaku ezaali official ezeeyo kirabu tandise kirowooza ng'okola n'otandika kolerera wano nogenda kusaasaanya olumuliwamu n'omwenge Mukama yannyamba nze nali sinywa mwenge ng'olugeze kukola kuzina dansi kubeera bakazi mbeera bwetyo so nze yali atya abakazi lumu nsiba lo ŋŋenda ku myaka 15 myaka 16
nsibalo ngenda nsisinkana omukazi mu baali babinyinyeddemu bakyali bange nti agwe bw'otuuka eno ova mu byokwetya agenda omugambe ettaano ziizo twayingira tugenda nga tukyekola omukazi ng'akituye twekola bye twekola nga tumala tuvaayo nakyo nga tuzontowala nga tumala tukola ki tuvaayo then nekitandika okumba mu mmeme nentandika okukikozesanga nga sikyegayirira bugaalo tokyegayirira sikyegayirira ate nabali balungi nosinga bano buno buki bwepankapanka so ntandise embeera eyo ngibaddemu naye natuuka ekiseera nentuuka nenkola ki nentuuka ekiseera nenjikoowa njikoowa ntya nti nayinayo omuwala gwe nayagala mwala yali musinya twe ebiseera ebyo nga nkola pulu ate nga nkola waabwe pulu weeri waabwe mama we nagenda nanjagala nnyo alaba ate nze nange nenjagala omuki omuwala nenjagala omuwala olinga bwomanyi awo ebisi muwala nemwagala neŋŋamba kati ono omuwala bw'alimanya kale omutima negunnuma twelimbanga bebi nze gwe njagala beka newayo gundi yange nakkiriza oba okitegeera ntandika okweyaga nentuuka omuwala nga nfuga oba okitegeera omuwala nga nfuga kati nze yagendanga ennyo eri nentuuka ekiseera nenkola ki sikyagenda birowoozo mbiwa muwala nesente ezenkola nze waani yazitereka oba omuwa kukozesa ezimu yaziterekanga endala era nga muwanga bwomanya ebiseera ebyo oba oyagala okukakasa nti oli muki oli musajja so tubaddewo tutambudde tuka ekiseera mulimu gugwawo pulu enzigwako ate pulu egwawo etya mugaga namusasulanga ne waliwo yatuuka n'agenda n'agamba pulu ekola sente nyingi yali kyali wange pulu nedda mu mikono gy'oyo omulenzi yali asala nviiri olwo ng'amuwa mmeka oba yamuwa mutwalo namuganze nja kuwa mutwalo nga bw'omanyi sente emitwalo 7 ewiiki oli n'agamba naja naga pulu ninamu obuzibu oli yagiguze kati pulu bwe yafunamu obuzibu oli ng'agiguze ate oyo jjukira nabakubanga muki mupulu kati era nga mbeerawo naye ate era nanfuula mukozi naye nga sikyafuna nnyo nga bwe nakola ki ensonga nti wali ennusu egwayo yemuzanye ate ne wano gwe zookubye ziba ezizo bw'oba tokubye oba bakubye tokola ki tonyumya bwe twakola emitwalo 2 nga akwayo akasanvu 5 bwezityo tubeerawo mu bulamu obwo ne tubeerawo mu bulamu obwo mba ndi awo navuga napangisanga ku booda z'abantu booda waziyiga piki nagiyiga piki nandooza waliwo kyali wange yambuuza omanyi piki nemugamba ye yampanga okutwala ebikuta bye ebyente nga mbitwala mu kyalo nga mbijja mu katawuni kati nze bwe yaŋŋamba yansanga wakana nga piki ogimanyi konze piki ogimanyi nga sigivugangako wajjajja wajjajja kati nenjikulula neŋŋama yawe nagivugira wano njakola ki ajamayandi tomanyi nenjikulula nali olwedde ndaba nti bw'osamba okunokwata kulaki musemugeya amusimbula bwe nasamba nesooka entwala kama nanyamba teyankuba enzikira bwenziramu bwensamba piki nentandika ogiyiga mu biseera ebyo nentuuka ekiseera nenjiyigira ddala kati waliwo kyali wange natuuka ekiseera yalinamu kasente nagamba gwe njagala nyinayo piki by then yagula UEE nampana ngamba noonyayo siringi kasane muga anja kafuna kana akasanvu era nga wekyo osasula enaka enda oba 5 tandika okuvuga booda awo oyingidde booda 16 olwale nti olinyerevu ofuse wakabiri ndi wakabiri naawe ovugira zigoti yingidde booda nvugira kasoozo mbavuga bagenda ekitebere mitiyana wantandise obavuga booda enyumidde sente nga zijja sente ng'ozikola omugaga omusasula nga musasula kati yatuuka ekiseera naye naatuuka mbeera ntandise okunkuba pulu egenze nowa piki naye yatuuka ekiseera ng'alina ebimukute n'agitunda atunda atya piki yaffe naye kyagitunze hanzize ku bigere kyanyiga omanyidde okusika omuliro n'olumya buli yetaaga okulumya mba ndi awo
afunayo omulenzi yali atambuza mbizi yali asobola embizi n'azisala n'azireeta e Kampala n'angamba mperekerangako omulenzi azisalira awo kasoozi oba zigoti wonna wazifunye kilo nga 2 oba 3 awo tuzireetera ku booda ne tuzisapulayi nga twawanga ku masitoowa n'olumu twawanga wali ewa anko nankulabye ku Nicodemus so kale ekibuga okiyingiramu otanga ovuga piki nga ate wali ovugira mukyala ate nga tobanko mu kibuga wulira nzijja ntya ekibuga bwe nava ku ssomero neerabidde okugamba nakolako mu kibuga ebbanga eryawerako nakoleranga obulenga natandika nalina boosi wange twasapulayinganga zino zi paper bags obumanyi okiyingidde ddi ekibuga ate awo ekibuga nkiyingidde 26 nzizeemu nkiyingidde 26 ngamba ogwasooka ogwa paper bag ogwa paper bag awo 216 nkooye ekyalo embeera eganye nga tonafuna piki oba nga tonafuna guno gwakuleeta nyama nga sinagufuna awo nzize mu kibuga nkolera omwenda ku kyenakawuka wali nalina omugagga nga tukola buno paper bags bateekamu amadagalo oba obumanyi nga then bwe mala kwata kacyenja kange omugagga yali yandaga buli wetuuka nga mvuga kacyenja nenzija nga nsapulayi nga wotuuka mpaayo lumeka nti mpaayo 2 mpaayo 10 nakuwa sente nozizaayo ninakolawo ebbanga nentuuka nawo nenkowawo nengamba kanzireko mu kyalo nga ninamu kasente awo nguzeeyo ka smartphone wawanguza